Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale gwali ku The Soap tukwagala nnyo. Gwali mu ggwanga Uganda. Naale mitaama ya kitundu kyaffe kya kubiri eky'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda na buli omu alirimu. Tuliteeka mu mikono gyo era tulinyika mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Mwoyo Mutukuvu jangu ofuge luŋŋamya abantu bo mu kaseera kano nga batabuddwa abamu tebamanyi kyakusalawo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nange nkulamusako gwe na wene yekumira ku The Still Hope okola kyama nnyo muganda we gwatugoloberera nawe atalya school fees ng'oli ku Tishi TV testimony nawe okola kyama nnyo okuba ng'otugobera mu Kristo Yesu. Kale amina era amina nnyo ddala kakati leero kitundu kyaffe ekyokubiri njatutunuulire ensonga lwaki okufuna omukulembeze omulala omujja mu ggwanga Uganda lyaffe lino omusaayi gulina okukola ki? Gulina okuyiika. Ekyo kyo bwe kiri. To get a new president wano omusaayi gulina oyiika mateeka. Ebyo bye mulimu musaaga unless nga temwagala change. Namwagala tubeera naye if changes to occur nti enkyuka kyokubanya kubeerawo wano mu Uganda mateeka gulina okuyiika nga we byali era we bigenda okuba tuzeeyo ku foundation tuzeeyo ku musingi kati umusingi tuzeeyo. Eyali first president wa Uganda mpulira bulungi nnyo ye Sir Edward Muteesa owokubiri. Ye Edward Muteesa namba 2. Omusaayi gwamala kuyiika ofuna owetwaze yasooka kuliwa musaayi tewali abazungu okubejjako batuwa obufuzi waliwo okuyiwa omusaayi nesooka tubufuna bwe kiri ng'amawanga amalala kuba tekiri mu Uganda mwokka n'amawanga amalala bwe kiri naye amawanga amalala byakoma bakutula ekyo kyoto kiba kyoto byakoma kituufu. kakati wano tufuna Milton Obote ng'obuyinza bujja kwani Edward Muteesa ebyaliwo mu bimanyi kituufu nnyo obwamwangusa obwali awo bwali bw'amaanyi era Obote yatuma Amini kulumba olubiri yamutuma era Sir Edward Muteesa yatolokera ku kayanja awo ke bayita Kabaka yekka n'agende era ndani n'atolokera eyo awo tebyali byangu byali bizibu ebyamini okuwamba Obote mu bimanyi era omusaayi gwakola ki? Musaayi gwayiika. Wano tujjawo ne tubeerawo ne Yusufu Godfrey binayiisa Obote nadda. Obote omulundi ogwokubiri era yadda namundu okuwamba nga okitegedde kitegeera. Awo ne tubeera ne Tito Okero Lutwa. Kati President Museveni abujja kwani obukulembeze baba bagamba mbu yali Amini yali Amini gwe yajjako obukulembeze bwe bagamba naye nga waaliwo ko abalala awo baaliwo abalala yabujja ku Tito Okero Lutwa bagamba mbu nno oyo gw'osomyeyo okwogera oyo oluvannyuma lw'okuwamba Amini nzija Amini oyo mbu n'abeerawo n'asigala ng'atokose mundu erweera eyo andi oyo yaliwo just bifaananyi abamu baaliwo nga bifaananyi naye nga tebaakwatamu nga we kisuubirwa. Kakati ebyafaayo bya Uganda bitulaga eno entebe ya wano eggulwa musaayi era olaba abataayitamu eyo process y'omusaayi baali ba weeks bbiri ne bavaako. Akati ekyo oba okyagala oba tokyagala tulina okikubuulira gwe mateeka nti wano mu Uganda entebe yaawo ya musaayi biviiragala ku independence kajja kagoberera mpola paka nakati gwe tulina jajja mwami okuyingira byafaayo byonna ebyo ebibye olusibayo 1986 we yayingira byonna mubimanyi bulungi nnyo byeruweero ebyawa olutalo omukoze ki tulujjukira bulungi najja n'atwala entebe
mu ntebe. Kakati tosuubirayo pulezidenti yenna wa Uganda mpuliriza bulungi nti agenda kuddako mu mirembe. Ate simanyi we need peace. Ebyo tewali. Ge mazima. Ago ge mazima. Nkubuulidde. Tekigenda kubaawo. Oba ayise mu kalulu, oba si mu kalulu, wagenda kubeerawo era okusikagana ebitogi. Wajja kubeerawo okusigana omuguwa. Kyekyoto ekiri muno. Era mu kitundu ekyokusatu nja kikunnyonnyolako. Ekyoto ekyo. Ekyoto okuva ku independence bazze bakiwa omusaayi. Kakati gwe tosobola kuva eri buvi. Ekyoto kibadde kifiidinga omusaayi since ng'oze mu kigenda vaawo buvi. Tekisoboka. Nga n'abaliyimiridde okitegedde baabivaako dda. Ate kati bali ku sayidi ndala. Banadini baabivaako, bamanyi ekituufu naye baabivaako. Tebanyega. Amazima lino eggwanga ne mulikyusa constitution ne mugikola amendment ne mugamba ebisanja bibiri aliddako okuvaako walibeerawo omusaayi. Nze mbabuulira newe mulirondani ne banonda nze newe banaakulonda nolaba banenge bafugako ekisanja eki. Nze ndi wakimu nakugamba omanyi bulungi amazima agakaawa mwekyo ekimu mwe muyinza oyiikira omusaayi oba oyinza okimalako neweefuula. Nze mwennyini ola sigenda tunyongereyo kimu mulungi wakuba nti kati wabawo ebyetaagisa nekiraba ne bakwongera nodda simaliriza wali akabulayo. Omanyi kakati wano wabulamu kati kyekiriwo kyekiri mu ggwanga lino Uganda ge mazima agakaawa kiri spiritual. Kino kintu kya mwoyo nnyo ekisibye eggwanga lino kiri spiritual tekiri physical. Olwo mwe mubiraba bimanifestinga physical ne bakyusa constitution ne bakola biki naye ebyo byonna birina basement birina bwe biva etatandise jjo eyatandika before even independence. Kyekyo ekyoto ekyakumibwa. Ekyoto kyaliwo before independence tekize na muntu buzi kati tobaako gogamba obono yakireese kyaliwo kyebakozesa era bakifiidinga okugoba abazungu kyali kyoto. Kati ogw'omusaayi paka okuva ku olwo tebalekerawo fiidinga kyoto bayongera okiwa mu butamanya bayinza okuba nga manyi there's doing something knowingly or unknowingly. Paka nakati bayinza okuba abaaliwo awo after independence bakiwanga mu butamanya ne bakipakira omusaayi nekyeyongera okuba ekyamaanyi nekikula nekigejja. Okitegedde kati ate mmwe bakabona ba Katonda abandiyimiridde abalina obuyinza okuba nga muyimirira ekyo ekyoto kisaanyizibwewo ekyatandikibwawo before even independence of this nation kigwewo. Ate ffe twafuka dda baconfuser tetukyabitegera naffe tuli abwe tutyo. Kakati kyenkugambye nti Uganda to get a new president okufuna omukulembeze omujja oba oyagala oba toyagala oba oyagala guyiike oba toyagala guyiike kujja yiika. akala atayagala ddayo genda bufe tumanye nti toliiwo kubanga twalemererwa okukola kyetuteekeddwa okukola. Abaatusookawo balemererwa okuyimirira kino ekisumwa Uganda kiri spiritual newe munaakola mutya. Waliwo amaanyi agapawalinga buli ekigenda mu maaso kikyo kituufu ekyo. Kati agamaanyi baagawa saddaaka kati kikyoto kyasigala kyamaanyi paka nakati kikyayimiridde kibanga ekyagala ozikira addako n'akiwa n'agolokoka ate buto
Fagama kakati sibikomye ku bazungu okuwana nabo kibanje wekibate ekinywa kiba kinafu ye ekyo kituufu obote najja n'agamba kankuvujjirire n'ashiwa amini n'ashiwa n'akyongera kinana mukaaga eruweru kyanywa buyitirivu ekyo kyekyoto kyetwogerako ekiri spirit ekitawanya lino eggwanga teri kirala corruption simanyi biki ebyo byonna ogwoto oguli muno mu Uganda ogutudde kuti ogufuga wano nga tetusabye tumala biseera ogwo ogwoto ogwatandikibwa edda even before you were born abazalibwa after independence ogwo ogwoto gwaliwo mwagusangawo kakati oguweereddwa kyegwagala gunywa buli saawa paka nakati gunywa indirect and direct silently and openly gunywa ekyo kituufu kakati tewefera totuleyo n'olowooza n'ogamba things are going to be like that kati bigenda kuba bwebityo ensigo yamala osimbibwa mu ggwanga lino yamera yamera eriko n'ebibala nti mu Uganda entebo gikyusa wali gulina otonya mateeka oyagala toyagala akitegedde kale abengayirizi bibintu byemina okwadressinga naye muli mu bintu birala nnyo simanyi ekituufu kyekyo waliwo ekyoto ekitawanya lino eggwanga wekiri ekyo kyoto kye tulina okulumba ekyoto ekinaakubwa n'anaddako ajja kuba in the right direction naye newe munaakyusa ne muleeta omulala ng'ekyo ekyoto kikyaliwo mujja kuba nga bakunamira muzibe nti oba nandaba mala gamukootakoota kyalumonde era n'oyo ajja kukyuka naye ajja kuvaako ajja kufuuka bye mutaagala bye mulaba kati mu mpola nti ate munayina mwe mulaba era okugenda naye afuuka erukokobe sikuta tubeere segavudde nga zzeemu ng'anaaba amaki ati bitulimu bino kitegede kyoto ekyo kitunodiringa nakyo soke tulabe emirembe kati awo ne munaaleeta omulala ebyo byonna bijja kuba bimaliddwawo infact singa mwadiringa n'ekyo before okitegedde bino byonna tetwalituuse na wano gezaako tutegeka engana z'ekyoto ne tukuba ekkololo eyo saba olutazi nozo tuwulira ne tuteekawo bamugenza kulya buli batugenza kulya mmere eri naayo musabayo inaweeka tusaba okudingana kino olina okuba neutral tolina kuba na side buli wobeera ne side togenda kisobola gira tuyita omukulembeze n'abaawo naye n'asaba president wabeerawo musobola osaba ebirimu amagezi oba tolaba kwogera bimunyiiza basatu ofune basaba togenda awo olina osuuta busuusi bannange twebaze mukama ku lw'omukulembeze waffe sabira obulamu obuwangazi tumwambulako emizimu gy'obusungu tumwambulako obutaagaliza bayibuli etugamba okusabira ki abatukulembera bwekiri ekyo bayibuli yakikugamba era mukama akikubalirako amiina n'omusabira oyo yena gwakuteredde mu maaso oba mulungi oba mubi bwesaba katonda akulungamya esaala gy'oba osaba okitegede naye kaakati kino kyetwogerako kino tekiriko mundu wa nuupu ndiwa NRM ndiwa PPF PFF ndiwa ADF DF ndiwa simanyi si byakulya mu munyago si byakomuniza kino ekyoto obeera nga citizen mutuuze ogenda nga munnauganda ayagala otereeza ensi ye
okuyita musaala abatalina saidi nekyo kyetaagisa kusabira aliko wadde abantu tebamwagala ng'omusabira nebakyetaaga kusabira Bobi Wine wadde abantu tebamwagala ng'okola si ng'osaba yoyo senior citizen nindaada n'omusabira naye buli woba ne saidi nga oli mukulembeze mu kanisa olina woogwa saala zigakuba za bikumba ezijja kuggwayo gyebayita ekibaliga zijja kubeera za nyindi zaba 7 ate ziba tezituuka nyimpi si nyimpi mpanvu si nazo tezeetegeera kubeera nsaba saawa ezo kubanga ayinza okukuwa ekintu nga tekikuba saidi yo ate tojja kyogera ogamba ojja kiseresiza mulimu ne sitaani awedde emirimu sitaani yandaze bino Katonda tasobola kundaga bino so sebo ye ensonga lwaki Uganda eno gyemulaba ebyo byonna byemuliko mumalaga mu ddookooli amalusu wano mu ggwanga lino bulina okuyiika okufuna obukulembeze obupya bwe kiri kubanga bize birabagana tubirabako kituufu nnyo bize biddingana si bwe bugendo kisoboka ekintu kyonna mu nsi yomulanga it is a recurring problem oba omanya eba spiritual kiba kya mwoyo nga kiddingana kiba kya mwoyo kituufu kiri eriggwe nga munnayu okukola kyoteekeddwa okukola bwe kiri okuyita mu kukola ki mu kusabira eggwanga lyo nabo Mukama bakuteeredde mu maaso goba obaagala oba tobaagala Mukama gabasabire musabire okusabira ero se akufuga naye nga tomwagala musabire tomanya ayinza okuba nga tomwagala nga byakola naye tabyagala naye nga waba ekimutemba ku jjoba ekyagenda okukola endagaano ekugoba wooli kale funa Kristo kale twala Kristo muganda wange ekaika yasobola okubanga ate atuyamba ne tutegeera ensonga eno muganda wange nga tonnaba kutwala birala byonna bye boogedde biyitirivu nnyo naye sooka ofale omulokozi asobole okulokola gamba Yesu ankwebaza olw'olunaku lwaleero ekyali mulamu njatula n'akamwa kange obeera omulokozi wange era omununuzi wange okuyita mu Kristo Yesu amiina kale amiina era amiina ddala katwetoolemu katono we tudda tugenda kulaba Sitaani alina endagaano kulina eggwanga alina endagaano ino eggwanga ey'omusaayi leero tuteekayo kamu tukomawo si byakubaloza kubaliza okudduka endagaano yaki Sitaani alina endagaano okulina eggwanga era n'ogwoto weguli ngenda gukubuulira kale mudakiikemu katwetoolemu katono tusobole okuba nga tetukomawo Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.